Yes, eyakakomawo asharinga tukomyewo sharinga video eno anagamba abantu bangi nnyo abali mu people power naddala abalwanyi abantu bano bangi nnyo nga balwanyi naye nga temujja balako ku TVs ezenjawulo kuba TV mukimanyi ezimu za kusasula ezimu za kuwaayo kasente okubroadcasting amawulire naye ffe nga online TVs twewaayo okukuweereza anagamba bulungi nnyo nti people power erina abalwanyi abeetaagira ddala change nga ye ne waba tagenda kwesimbawo nga ye ayagala kulaba ku nkyukakyuka so agwe yakakomawo agwe oba nga tonna sharinga message eno oba mulyaza amaanya mbagambye National Unity Platform NUP kyekibiina kyetugenda okutambuliramu era nga akabonero Umbrella. Yes, National Unity Platform NUP akabonero Umbrella National Unity Platform NUP ambagambye mu people power tulina abalwanyi era abalwanyi bano mubamanyi bemakindye mwabalabako nga babazoganya bano nno balongo akuliko Katone Waswa gwe wenna asobola nga tebannaba kwogera mannya gaabwe gwe wenna asobola okutebaani Katani Waswa ojja kwewangulira t-shirt eya timu Kyagulanyi oba eya people power ankugambye ogiro sharinga naye babomba kulaze gwe kiri eri gwe okuteeba ani Kato ani Waswa ng'ate sinnakuwa muliro gwe bawanda kuba bo bankyukakyuka they are for change what come may they are for change so yeyo National Unity olunaku olwaleero ntandike nani ani Kato ani Waswa nja kutandika na informal secretary mulongo Waswa Simon Peter yes asenga nza atola informal secretary Margin Division yes isinde cha people power era nga fe basaba lwanyi abagira Bobi Wine eri makindi timu nga bwogiraba njagala okutegeeza banna Uganda aliswagaliza embazi tibwe yagasudde kubanga olwaleero abo nabo abadde batukongola nga batuyita ebibawawa bategedde mu katufunya amaka tufunye Unity Center number olwaleero ye NUP ekibiina kyaffe kiwandiisiddwa era nga kikulembera Honorable Kyagulanyi president butufunye omujja w'ekibiina kyaffe kipya babadde batuyita abantu nayo tugwa n'olwaleero bannayuganda mutegedde amawulire kyemmanyi gali mu kusaasana tutongoza amaka agaffe agenda okukwata obuyinza mu 2021 people power twali twetegekadde emyaka egiyise emyaka 3 ngera tumanyi gye tugoba era nga misho tugituukiriza bulungi nnyo tuli basajja abalwanyi okulaba nga tutuuse eggwanga Uganda nga tutuusezza mundu n'olwekyo bannayuganda mwenna mbasaba mutweyungeko n'abo ababadde bakyali ebbali nga balina okubuusabuusa kwonna nja okubategeeza Umbrella yino essaawa etuuse mujje mutweyungeko ate Mukama atukoze bulungi nnyo nga bw'atukola bulijjo emirembe gyonna tufunye n'obukubakuba Umbrella netutaasa nekitegeeza nti emikisa giggusa olunaku lwaleero tulwono ku kino kya people power nga tugeeza bannayuganda mwenna abali abatuba bakulaivu mwenna bannange muwagire ekisinde mwegatte ku kisinde ffe twasimbula dde emyaka 3 mwabasigadde okutwegattako obwegasa okulaba nga 2021 tutwala Kyagulanyi mu ntebe nga pulezidenti w'ekkumi addako kigenda kubeerawo obukyanga lubanga lwa mingi ekyo mugenda kukiraba omukulembeze Kyagulanyi agenda kutula mu State House etali yeemagere obule ey'entebe oyo musajja agirimu agyekyangiramu asigazzaako busigaza nnaku asigazzaako emyezi nga 7 abe nga takyekyangira eyo nja okutegeeza ab'ebyokulinda mwenna bannamagye mwenna ne mwenna abali bambega bayesu mwenna abali wano mulekeraawo okutta abaana b'ekisinde kya people power mubatomera mubakubatira gaasi mujja ku ofiisi zaffe ne musalimbirayo ne muleega ebitwetutuna buli kimu kyonna nga mujja mwasamira wano muve okujja ku kisebe kyaffe okutumanyira okutukubatira gaasi na buli kimu kyonna mulekeraawo okutta abaana b'ekisinde tebalina musango okwagala Kyagulanyi si musango nammwe nga mwagala bamwe naffe twagala abaffe n'olwekyo tubawondinga nti mujja tufunamu obuzibu mukwana basisita baffe munywera gye tunywera mubeera naffe naye nga mukwalakala n'obumundu mulowooza muli b'amaanyi nnyo temulina maanyi n'akamu kubanga abakazi emukwana baffe buli kimu kyemukola kyaffe n'olwekyo mbasaba ekintu kimu mwebereremu nga ffe twebereramu mwesonyiwe ekisinde kya people power yajja togenda kugijjawo emirembe n'emirembe amiina people power egenda kukwata obukulembeze mu 2021 egenda kuleetawo obukulembeze okuva ku gulawundi nenziramu okunga bannayuganda bonna abatanajjayo foomu abange mwanguwe obudde bwakedde dda naku yafuuse naafu mujjeeyo mufune obukulembeze amwe ng'abalwanyi akatwogereko ani Katani Waswa bano byabalemye akatwogereko ne Kato mwe ng'abalwanyi sikamu waneeni enza kusasula mwe ng'abalwanyi njagala mutusiigire ekifaananyi kuba twabalabako mu ssaga y'obuseppiki njagala mutusiigire ekifaananyi bulijjo abantu beekwasa nti people power si political party leero
wabadde already registered party ya Muzeeyi musajja mukulu Muzeeyi Kibalama ye n'agamba ffe abaafominga National Unity ng'olwedde gyeri katugiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president waayo ne ba candidates bonna bayitire omwo mwenga abalwanyi kifaananyi ki message ki gye muweereza eri abalwanyi Katondi naawe ekisooka ddala nsooka okuyozayoza muganda wange kubanga olunaku olwo naawe otuuse ku buwanguzi tuze tusabire ebbanga lyonna ffe twakimanya kye tuzoganya kyaffe kya mu nnyumba kigenda kutuuka ekiseera nga kirangirirwa olwaleero tulangiridde ekibiina kyaffe era ekibiina kyaffe kirangiriddwa nga teri kulanga kulala kakitegeeza tutegedde ennyumba mwe tugwa abo nawana kigwanyiza abadde bazo tuyingiramu weewaawo kati mweyiiye oba mulokoke oba si ekyo mukwate ekkubo eryammwe njagala nkutegeeze nti twagenda mu nkola y'obusepiki Honorable Kyagulanyi principal waffe yatusindika bwe tukola activity era twazikola bwe twazikola ne tubazoganya baatusaana tusibye ekitalya netumalayo wiiki 2 naye era ng'ekisinde kyabeerawo naffe ne tuvaayo naye tukyayongera okuzoganya ate kati tetumaliriza kino ketukikoze katumaliriza okumala okwewandiisa tugenda kubazoganya nnyo paka ku ssaawa eri ey'obukulembeze bannamakindi embabuulira era nga nnanga biro ebyali ebonabako Salama Road kati biwero tusimbudde n'ekipya ekijja nga tugiramu ambuleera yaffe tugenda kubazoganya makindi West yonna ne East tugigasse wamu wamu ne kampani eggwanga Uganda n'olwekyo bakuwira omulanga mwenna mutweyungeko tuzoganye bulungi ekintu kikole nga kirina okubeera Kyagulanyi ku ntikko amwenga abavubuka tubalabira muli bavubuka Waswa ne Kato tugenda mu bululu bw'abavubuka abaana babadde bababuzaabuza bwe babatwala mbu People Power Political Party efuuse full political party era yeewandiisa dda emyaka gye tukubye emabega so muweereza bubaka kyeri abavubuka kuba tugenda mu bululu bw'abavubuka empapula baazinonye kiki emakindi mutusigire ekifaananyi fenga bannamakindi akaluka abavubuka twakategeera emyezi 6-8 emabega era leero commission yebadde gyebuzaabuza n'embeera ya corona ya covid ate nga taliiwo biwaanyi abavubuka ffe tulina ttiimu emakindi tulina makindi east makindi west naye tukolamu ne ttiimu eyawamu etugatta ffenna twateeka akaluka abavubuka kano nga tutegese okulaba nga buli zooni tufuna abakulembeze 9 ate nga bakisinde abantu abo twabafunye dda era empapula baazijjuzaayo dda naye ku security bajja ne bajjayo empapula era ffe abaazikomezaawo abantu abo tubayina 9 ku buli zooni era nja kwekasa People Power nti mugenda kulaba ebyafaayo makindi tugenda kuwangula abavubuka ffe bonna kubanga twetegese bulungi nnyo era ensonga ziwazimalako n'abavubuka bennyini ng'abantu beetegefu nnyo bamalirivu era balinze bulinzi ssaawa eri ennaku z'omwezi 29 omwezi guno paka ennaku z'omwezi 6 ze nomination z'abavubuka era mbakoowola mwenna abavubuka gye muli kakati tufuuse nap tufunye ambuleera yaffe tukoze ekitebe mbasaba abavubuka kati amaanyi gatweyongedde National Unity Platform amaanyi gatweyongedde gali ge muwulira ge boogerako agaalagirwa kati mbasaba mugende mujje empapula batanaba kuzijjayo n'ebitundu ebirala byonna bikowoola Nakawa Kawempe Ludda mwenna beegattako ne Uganda okutwalizaamu kuba zitwala informal sector ne Uganda okutwalizaamu ne mu byalo byonna ttiimu zigende zikole tulabe nga tufuna obukulembeze 221 People Power our power bebo abalongo ya nakuna mutima National Unity Platform olunaku lwa leero essaawa zino tulina Haji Kazibwe Bashir Mbazira era nga munnamawulire omukenkufu tumusaba ayogere ku nsonga eno kiri kitya tusuubireyo ekyokuva mu gavumenti nga ggwe munnamawulire omukenkufu kawaayiro ki gavumenti kegenda okukwata abannakisinde kya People Power n'ebisigalidde okiraba otya kinnyonnyole bannayuganda bakitegere sookera ddala munnayuganda yonna yonna gy'oli nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu Uganda ekyawujja kino ekikoledde olunaku olwaleero essuula empya egguddwawo mu byobufuzi bya Uganda n'ebyobukulembeze nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijjo abadde agamba abantu nti People Power amaanyi g'abantu People Power tusobole okulabika nga tutambulira wamu naye ekibadde kibulawo abakulembeze baafudde ne balaba nga kino kyennyini ekiriwo olunaku olwaleero bwe tugenda mu kaluka 2020 nga bwe tumanyi nti People Power egenda okuwangula erina amaanyi ekibadde kibulamu kyekyo ekitugatta ffenna awamu obanga okukkiririza mu kisinde kya People Power babadde bajja tubuuza nti ku lunaku luli mu kulonda mugenda kukozesa kabonero ki nti obubonero bwe mulina obw'ebikonde obubonero bwe mulina bonna tebuliiyo so abakulu babeera nga baatudde ne basoonaga nti kakati katufune akabonero akamanvuuli kabeere nga
gwe muyungagano nga bwe muli abwendi wansi wa mbuleera eno gwe muyungagano ogugenda okugatta abantu bonna eno ssuula mpya ereeteddwa mu byobufuzi bya Uganda n'ekirala bw'owulira erinnya ly'ettabi lino ery'ebyobufuzi kuba batunnyonnyodde tebatugamba nti eno ye political wing ya people power weeri era esigaddewo era egenda kusigalawo ng'ekola emirimu gyayo nga bwe badde ekola. Now National Unity Platform omwagaanya omunene okuteekeddwa okulabika nti abantu bonna beegatta wansi w'akabonero kano katulina ng'akamanvuuli. Amakulu kigenda twanguyira nnyo ffenna abaagala enkyukakyuka nti okuva ku pulezidenti nga tulonda Manvuuli Kyagulanyi, ababaka ba paalamenti abeekawo empe nga balonda Hajji Kazibwe Bashir Mbazira balonda Manvuuli, bakansala Lord Kansala paka ne kalulu akasookera ddala akasentebe w'ekyalo. Kino ekikoleddwa kyongera okulaga ababadde balowooza nti people power bali awo tebalina vision, kisinde businde bayitawo buyisi, eno bagiyita knockout. Olwaleero people power kyekoze ekubye omupiira ne guyuza n'akatimba ne gufuluma ebweru. Kati kaseera ka buli mbuzi kudda ku nkondo yaayo. Ababadde bajja mu people power nga baagala kwekweka mu bwekwesi, ate ayimiridde eno, ate ayimiridde eri, ate agamba nyambala kino, kati olina kukwata Manvuuli. Era abakulu baba tebakuwadde Manvuuli, embeera egenda kuba nti nno eraze ani agenda okulabika nti n'atambula. Kati obuvunaanyizibwa busigaddewo bwe bw'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu people power akalondebwa akakulembera omukyala Masse Walukamba. Tumanyi mu nnaku eziddako batugambye bagenda kubanga batandika okuyita bakandidates abaagala okwesinga okufa ebyenjawulo baseesinge balabe amaanyi ga buli muntu yenna, bakansala, balodi councillors, babaka ba paalamenti ku nsonga y'abameeya. Batwanguyiriza omulimu guno era munnayuganda ali eyo osaana ogenda oli enkoko kaseera olwaleero kakujaganya oli enkoko ng'ojaganya olw'obuwanguzi batutuuseeko, oli enkoko osobole okuddamu amaanyi nti race gye tugendamu omwezi ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi, Desemba ne January tunagenda okutuuka mu January nga buli wamu tukwata Manvuuli. So buli akkiririza mu kisinde kino ekya people power tandika okufuna Manvuuli gy'onaatambula nayo, oba omusana gwako oba enkuba etonnya, ffe tusazeewo tusimbudde essuula mpya. Nga bw'olaba ebibiina ebirala byonna ebibaddewo byateekebwawo nga birina ebigendererwa. Ebibiina by'obufuzi ebyaliwo myaka gy'enkaaga kati nga omuyizi munnabyafaayo, ebibiina bino baabiteekawo nga babitaddewo kujja Uganda mu bukulembeze obw'abazungu kufuna independence, ne bijja ne bibeerawo UPC n'ebirala. Vision yaabyo yalina we yakoma. Kati n'olwaleero omulembe guno gwe tulimu amaanyi ag'abantu nga geegalamule geegasalawo wansi w'obukulembeze bw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebirooto byaffe bigenda kubanga bibbulukukira mu nteekateeka empya ereeteddwa olunaku olwaleero, era kijja kugenda mu byafaayo nti abantu abaali balowooza nti people power, waliwo abaali bagamba nti people power is a passing cloud, kiringa ekire ekiyitawo obuyisi. Waliwo abadde bagamba nti people power eringa essomero eritalina registration center number ng'abaana bajja kugenda basome ate ng'okufuna wakolera ebigezo bya UNEB balina kugenda ku ssomero ddala center ndala. Byonna weebiri. Waliwo abadde balowooza nti people power galinga amafuta nga tebalina mmotoka. Tulina amafuta, tufunye emmotoka, abasaabaze mwebali, Manvuuli tugirina, akabonero tukalina, amaanyi g'abantu tugalina, okuva e Koboko okutuuka e Yumbe, okuva e Jjinja okutuuka e Masaka, okuva e Busoga okutuuka yonna Uganda. So ekikoleddwa olunaku olwaleero kye kimu ku ebyo ebibadde birindirirwa ensi yonna okulabika nti abantu bakifuna. Ye Haji, ekibuzo ekyokubiri Haji, twakulabako ng'ojjayo empapula za Jema. No, sijjangayo empapula za Jema. Okay. Sijjangayo empapula za kibiina kyonna, actually setaaga kwogera ku kibiina kyonna. Sijjangayo empapula za kibiina kya byabufuzi kyonna. Mbadde mu kisinde kya people power era ndi mu kisinde kya people power. Era mwanange people power ne bwe twandikoze kino era mbadde nja kujja nga ndi independent naye nga ndi wa people power. Kaakano people power keerese ettabi ery'ekibiina ky'ebyobufuzi. Era empapula zange nazireeta dda wano ezisaba okuba nti no mbeera nominated ku kaadi ey'ekisinde kya people power. Kati nninza abakulu bagende Kawempe, bagende Wandegeya, bagende Bwayise, bagende Makerere, bagende mu Katanga, bagende wonna nga babuuza ani alina amaanyi g'abantu wano. Of course buli omu ajja kubagamba Basiri! So what are you? Oyo ye Basiri anayenga bwe nabagamba. TV eno y'abalwanyi, TV y'abalwanyi, naye katusooke tufune ku Honorable Francis Zaake. Oba bino bya bulimba naye kati balabye amazima ge tuliko, balabye kituufu ki kye tuliko, balabye nga bino si bya kulaba nti byakyana kito, balabye ddala nga tuyinza okuba nga tuli bato mu myaka naye ng'ate mu birowoozo tuli bakulu nnyo ate nga tuluwooleza ddala. Kyokkola nti tusobodde okukola ekintu kino nga kiri wansi nnyo ne kitabaako muntu n'omu asobola kukimanya
ne tukikola ne kijira mu kaseera akatuufu kennyini ate kitukoze bulungi nnyo n'akakuba ne katonya ne kajjayo ensonga yennyini ey'akabonero kaffe akamanvuuli nti eno shield oba eno ngabo okulaba nga tusobola okwewagama eri ebyo byonna ebisobola okututuukako tubalaze nti tuyise mu bintu bingi nnyo batukubye batukoze eki ate tukyamanyi nti bingi nnyo bikyajja kitegeeza nti awo ffe tugenda kuyita mu buli kimu kyonna ate tugenda kubeera abawanguzi nga manvuuli eno era eraga nti ffe ng'aba people power tulina ensonga semasonga esookera ddala ey'okwegatta oba eya unity okulaba nga tetusosola muntu yenna tuli kintu ekiri national ate era ekirina okubeeramu ebibiina byonna ebyobufuzi nga bwe tumukiwulidde nti national unity platform awo nno mbategeeza bannayuganda bali eyo akabaniro kaffe ye manvuuli umbrella tugenderaawo kubanga tulabira ddala nti buli kimu omukama katonda yatukulembeddemu. Honore wabadde omu ku badelegates abalonze Honorable Kyagulanyi okubeera president w'eno ekibiina oba wakimanyako process yonna eyo yaliwa? Process ebadde egenda maaso ngeri underground era byonna tubikoze nga ffenna gye tuli mpolampola naye engeri nti nze gye mbadde ndi omukosefu era bibadde bigenda maaso nga nze tulunda virtually nga tubikola mu mbeera yaffe nkasirise. Briefly in English, Honorable, about the new formation and where it is going to take you. I'm very happy to be part of this formation, and that is the National Unity Platform. And I want to let Ugandans know that this is not just a game. This is a serious matter. This is a matter which we've been doing underground, and I'm very happy that today it has come out clearly the way we wanted it, and I think it is in a good timing. So, all of those who think that people power is just for young people who do not understand, I think you can now see that it is something very serious, and what we have been doing is indeed serious. So here we are, we have a party and we have a symbol, but still people power is still in existence as a movement. I want to thank you. Yeyo embeera eri wano ku kitebe ekya people power naye nga bwe nabagamba katufune omwagalwa w'abangi anyeko. Njagala okubategeeza nti olunaku olwaleero tumaze n'okulonkinga nti ne mu kalulu ke tugendamu ak'abavubuka akalulu ke tugendamu akatandika next week twagala okubategeeza nti tugenda kubeera n'abavubuka ku buli kyalo ng'ate bakolesa manvuuni. Akalulu akatandika ne next week tugenda kuba n'abavubuka ku buli kyalo kye kigenda okubalaga nti ekibiina ekibakoze olunaku olwaleero kirina structure mpaka wansi. So mu mbeera yonna tubadde basanyufu nnyo okulaba nti tufunye direction olw'obukulembeze bwaffe ekibiina obwasegekeriye okulaba nti olunaku olwaleero tulonkinze ekibiina kino. Mukulu nnyeko Derek, gwenga MP2B owa Makindye East twolekedde obululu bw'abavubuka muyina enteekateeka gye mukoze okulaba nga ensonga eyegguka? Obululu bw'abavubuka nga MP wa Makindye East addako twateeseteese dda abavubuka ku buli kyalo. Mu Makindye East tugenda kulaba okuvuganya okuli mu kibiina kiri n'ekibiina ekyaffe. Twateeseteese dda abavubuka ku buli kyalo era simbo bagenda kukolesa manvuuni. Okutandika n'owiiki ejja tugenda kuba tusunsulamu abavubuka baffe abagenda okujja okwesimbawo mu bifo bino. Njagala okubategeeza nti ekibiina kino kironkingiddwa olunaku olwaleero. NUP kirina emirandira already mugenda kirabako mu kalulu kano ke tugendamu ak'abavubuka. So Makindye East yo already eri bumu oba Makindye yonna owawamu neteefuteefu okulaba nti tusimbawo abavubuka mu kibiina kino ekyaffe ekya NUP mu kalulu kano ke tusookebwamu oba ke tugendamu. Wano we tugenda nno okwawula abasajja oba ebifuba okulaba nti bino ebibiina ebibaddewo bibadde bigamba birina structure nga bigamba birina structure katulabe oba binaaba ne structures okusimbawo abavubuka bano. Ku nsonga eyo yennyini tuzze tulaba abakulembeze ba political parties ez'enjawulo nga bagamba people power is a movement. Olwaleero efuuse political party National Unity Platform. Bubaka ki bw'obaweereza n'abo ba aspirants ababaddemu ebibiina naye nga bakyebuzaabuza okwegatta ku mugendo gwa people power? Okusookera ddala twabagamba nti we are the option. Tuli ekyo ekitabaddeewo omulundi guno ng'oggyeko emirundi emirala gyonna tuli ekyo ekitabaddeewo oba bannayuganda kye batalabangako. Kati buli ayagala enkyukakyuka tumukubiriza ajje atwegatteko. Wadde abadde alina ekibiina ky'abadde agwamu kyekino ekiseera kubanga kiri mandated mu constitution mu mwaka ogusembayo
omuntu okukyusa ekibiina buli ayagala enkyukakyuka buli alowooza nti ayagala enkyukakyuka mujje tuyingire oba tubeere tuparticipatinge mu kibiina kino kubanga kyekigenda okulaba nti kireeta enkyukakyuka gye twagala mu 2021 oli wa NUP ekisinde ekya people power amanya ekibiina ekyekisinde kya people power naye nga president wakyo leero babadde bamwanjula ye his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu oyo agenda kwesimbawo kuba president tuzze tulaba FDC nga bakayana nti ono bamubye president waffe naye nga tulaba member ba parliament bo bagenda bugenzi direct after kuwangula gwe bwonaaba owangudde akalulu ka Makindye East nga president wo bamubye akalulu oli mwetegefu okuteekawo embeera okubanjiza president w'akalulu ekituleese mu mbeera eno eyaleero okulaba nti tubeerawo n'ekyenjawulo ekibeera unveiled olunaku olwaleero kubanga twagala okulaga abannabyabufuzi ababaddewo kino ekigenda okubeerawo guno omulundi tekibangawo tugenda kuba n'eddoboozi eryawamu era 2021 mbasuubiza nti pulezidenti waffe agenda kulayira tuyina amaanyi oba tuyina okukkiriza kunene nnyo nti akalulu kano tugenda kawangula era tugenda kuyimirira wamu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu mu kibiina kino ekyaffe ekipya mu kibiina kino ekibaddewo ebbanga lino naye ekizukusizza era ekiyingiddemu omuliro ogutalabibwangako era njagala nkukakase tewabaddewo kibiina kiyinga oba kiyina mirandira oba kigenda kubeera nga strong nga kino so nkubiriza bonna bajje alinge behind Honorable Kyagulanyi however nowe banaaba nga basazeewo nga balina bakandidate be baleese njagala okubategeeza nti candidate waffe ali well package alina abantu bonna ate nga n'omukono gwa Katonda buli omu akiraba muliko kati MP Nyeko Makindye East osuubiza bannayuganda titojja kulayira singa president aba tannalayira ekyo nno kyekiriko kubuuza ekino tukyogera lwatu wano kyetuzzeemu tubola batwagiyita mission it's a mission omuntu wayingira mu parliament nga talina president bajja muvulunga tubaddeko none mu bifo kubanga mbadde kansala w'abavubuka ow'e Makindye toyina kinene nnyo kyoyinza kukyusa nga toyina mukulembeze wa ggwanga ku sayidiyo oba ebirowoozo bino byonna nga bw'obiwa tebalina bye babiteeka so tugamba abantu baffe nti entebe y'obukulembeze tugyetaaga tugyagalira ddala era tugenda kukola buli kimu okulaba nti tugiwangula tweyanza nnyo tweyanzege oyo ye Makindye East wa Makindye East Nyeko Derek Makindye East Nyeko Derek wabula tulina ba members ba parliament bangi nnyo tulina ba members ba parliament bangi nnyo aba timu Kyagulanyi omwami ono mumumanyi bulungi yali muganda wa chairman yaliko Mr. Chikomeko Godfrey muzeeyi Faizo Kisiki Mawogola egamba ki Mawogola simbi abantu bali mu kukola abantu bali mu kuteekerateekera akalulu ka 2021 era tukakasiza ddala nti ate ekyolwaleero kyongeddemu ebbugumu ery'enjawulo era tusaba okutegeeza abalabi n'abawuliriza TV yaffe n'eŋŋanzi nti obubaka leero bwe tukomawo nabwe Mawogola bukyuseemu kikyo tubaddeko ng'abantu beebuuza ne muli temulina kibiina temuli independenti muli awo kintu kiringa kiorganize naye olwaleero kyeyoleserwatu nti akabonero kalonchingibwa national unity platform elonchingibwa era eri under people power era nga omukulembeze waffe w'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu agatukwatira bendera okubeera nga afuuka omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda. Obadde obuliridde ebbanga lino lyonna nga twebuuza MP oli wa Mawogola North Mawogola South essaawa zakakati wetwogerera obululu bw'abavubuka bubindabinda Mawogola abantu abo bakitegeddeko era ku buli kyalo waliwo embeera egenda mu maaso ey'okulaba nti people power ewangula akalulu k'abavubuka. Of course abavubuka bangi badde nga bankubira amasimu okumbuuza ku nsonga za structures za people power okusookera ddala ekyokubira badde bankubira amasimu ng'era bambuuza ki ekigenda mu maaso naye olwaleero tufunye omukisa ogusinga okubeera ogw'amaanyi nti olwaleero people power etongozza enteekateeka namutayiika ew'essuubi buli muntu yonna yeegwanyiza ekifo kyonna kubeera nga amanya nti tugenda kutambula tuti era bavubuka bonna bali musemba buli ku bukiiko bw'abavubuka bonna tugenda kudonda amawulire ag'essuubi agabakwataganya awamu okubalaga nti omugendo mwe kutambulira gwe guno gutongozeddwa era buli muntu yenna agenda okuvuganya tugenda kubeera nga tumukwasaganya amanye nti
people power etambulira mu national unity platform ekibiina ekigenda okulemberwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Kankubuuza ekibuuzo kyeriro buuza ba MP abeesimbyewo. Tuzze tulaba nga ba members of parliament aba FDC bawangula ne bayitamu, naye ate ne president gwe baleeta presidential candidate nabo nga kigambibwa abadde nga awangula, naye tetulabye embeera gye bamuteerawo kulaba nti alayizibwa. Gwe olina embeera gy'ojja otteekawo singa president wo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugaana okulayira? Singa agaanibwa okulayira nga bwe tukakasa nti ateekeddwa okulayira, fe amaanyi agaffe nga bwe twagamba nti people power amaanyi g'abantu, tugenda kukunga abantu bakiriminge obuwanguzi bwabwe. Obuwanguzi Kyagulanyi bwagenda okufuna si bubwe naye bwaffe abantu abagenda omuteekamu obwesige tumuwa akalulu. So tugenda kukola kyonna ekyetaagisa tukunge Uganda yonna nga bwe tuli mu gikunga era bwe twatandise dda okulaba nga buli muntu asituka n'adifendinga akalulu ke era n'alaba nti akalulu ke alonze kakola makulu gyali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali ku ttiimu Kyagulanyi TV. Oyo ye mukulu MP to B Mawogola South. Ndowooza mumulabye bulungi nnyo, naye tugenda kuba tulaba mbeera ki eddako. Tugenda batulaba mbeera ki eddako. Mbagambye programu ebaddewo leero ebadde yakuba nti ekibiina kya oba ekisinde kya People Power kifunye ekibiina ekyo bakiyita National Unity Platform. Ekibiina nno kino kibadde into existence. So teweebuuza kizze kitya, kibadde into existence nga kyatondebwa Muzeeyi Kibalama. So yembeera eriwo. Bobby Yanga nuwa mutwe. Bobby Yanga ghetto speaker, mujje ku ttiimu Kyagulanyi TV. Yes, katugenda funa ku ndowooza ezimu ez'abalwanyi, tulabe kiki ekigenda mu maaso wano. Mukulu Sempa Sulaiman, nga abalwanyi tebannatwegattako, gwe nga chairman wa ttiimu Kyagulanyi, message ki gy'olabye era gy'ofunye gy'oweereza bannayuganda olunaku olwaleero? Ekitundu gy'ekikuba by'omutwe essomero talina senta namba tugifuna era kakati gwali eyo okugjako kyentegedde mu kino tugenda kubangawo neteeseganya era omunalaba ebifo ebimu nga tetulinawo memba waffe ow'ekibiina oba owakabonero akambuleera, kitegeeza tujjaba tusazeewo kituwagire ow'ekibiina ekirala. Nga mumanyi nti People Power kisinde naye kati tufunye ekibiina People Power weebwa, era nja kukubiriza buli muntu wagira nnyo owakabonero akambuleera woba omulabye oyo kitegeeza nti aba ateekeddwako eddusu ly'enjawulo. Mukulu nga sinnakuvaako, Zali Hassan yayogera ku credentials. Gwe credentials ozirina ezitwala obwa LC3 mutundu ettu n'okusingawo nande kukya MP mukimanyi naye ngamba nti kaneetereze mangu ng'olwokuba nti kino nakitegeera nti kigenda kujja neza kuba kansala era muneetegekere ebintu ebisanyizo byonna birina okuweereza ab'emutundu. Oyo Sempa Sulaiman chairman wa ttiimu Kyagulanyi era nga yakwasaganya ebya ttiimu Kyagulanyi TV byonna yakwasaganya ebya ttiimu Kyagulanyi TV byonna. So embeera egenda mu maaso yeeyo, Sebo Bobby Yanga, abalwanyi gwe kuba tukimanyi togenda kwesimbawo. People Power Sebo efuuse political party eyeetongodde, kibiina kya byabufuzi era bakiyita National Unity Platform. Nkuulya nnyo ng'okomplaininga ku luzungu, naye national kitegeeza ensi kati nga Uganda yonna. National Unity kwegatta, platform kibanga oba kati nga ttiimu Kyagulanyi gye tuliko TV platform. Kati mwenga abalwanyi oba gwe message ki gy'owa abalwanyi? Tusuubire sure wini kuba bulijjo beekwasa, tetulina gundi, tetulina center number, tetulina etulira bibuuzo. So gwe message ki gy'oweereza abalwanyi kuba gwe kimanyi togenda kwesimbawo? Message gyempa abalwanyi ebibuuzo kati mufunye ekyokuddamu, badde batubuuza ekibiina kya byabufuzi kati mutegedde ekyokuddamu era nga mbagamba tusigale ku mulamwa ffe. Omulimu gwaffe okulaba nga pulezidenti waffe atuula mu ntebe ya pulezidenti, kyetwagala era temuzikiza. Nze sina kigundi wenjagala okwesimba ekifo kyonna, neera mbagamba kimu ngenda kulemerako paka ng'omusajja atudde mu ntebe ya pulezidenti. Kati gwe ng'akulira amagye ag'abalwanyi
waliwo enteekateeka ey'okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alayira by peace or by force kuba tukulaba nnyo ng'opositinga bullet or ballot mwetegese era muli beetegefu ekimala message giwe Munnayuganda. Message nti fena tukimanyi pulezidenti waffe yatuggula amaaso era n'atugamba amaanyi gali mu ffe abamu twali tetukimanyi naye bwe twamala okitegeera ne tumanya nti kiwedde kati era bannayuganda mbegayiridde eno yessaawa tukwataganire wamu buli omu bwana namuosobola manyi abantu abamu batulaba ne balowooza mu people power tufunamu ssente naye mbegayiridde tukwataganire wamu kale bufunayo omutwalo edimutwe muwaye ebiri asita Uganda ebyo muweyo olwasa tukwataganire wamu omusajja agezaako kutwavuwaza naye mbakakasa tagenda tatusobola nga tukwataganidde wamu naye bwe tutandika okweyawulayawula ate wano bwendi wano ono saagala gundi asembere wano saagala geto speaker asembere wano no tukwataganire wamu kubanga nakyemalira agezaako okutwawulayawula ekyo kyakikoze nnyo era bwe bubaddi bwe bwasinga okukozesa akola kino n'aleeta abantu be n'ababateekamu ne batandika okubawulayawula beegayiridde eno si ssaawa yakulwanagana ssaawa yakukwataganira wamu kutwala nakyemalira kutuuza pulezidenti waffe gwe twagala nnyo okumutuuza mu ntebe ya pulezidenti. Bobi yange obubaka obusembayo eri bannayuganda baana bangi baali yagadde okwegatta ku mugendo guno n'okulaba nga bajjako nakyemalira naye okuttibwa kususse mbalwanyi kati gwe garanti kijowa bannayuganda nobagamba bannaye mujje tuyiwewo omubiri omusajja agenda abavubuka bangi nga battiddwa poliisi ekoonya abantu abeerodiyo bakuba abantu amasasi ate nga bakuba abaana ba people power twabadde wano nga chairman Nyanzano n'empapula ne bakuba abaana kwabaddeko sweet mama ne bamukuba ebigere ne babyasa babakubye tiyagaasi twalabyewo n'embeera ya bomu agwe kifaananyi kikyowa abalwanyi bagume balemereko oba bagira bazikiza. Pulezidenti waffe yatugamba tetuli mu katemba ono si comedy tuli mu bya ddala kyoyinza okuyita lulinga lutalo lwakuba tetwagala lutalo kubanga bano abasajja batulumba mu ngero ya kiyeekera era singa naffe tubaddiza lwalibadde lutalo lwennyini so tuli mu lutalo mwebeereremu omusajja oyo bwakukwata tolowooza nti agenda kuwa kyakunywa oba kyakulya kolaba bankutte wali nengamba banange okwebeereramu kyekisinga nembuuka kubanga tomanyi bukutwalawa ogenda kutwala bukuteeka eri bukutereka ennaku 3 okujjayo bukadde 2 oba kamu sente ezo zirina ebyokukola tetulina sente zakwonoona era nze nabagamba saagala kuddamu kupostinga free gundi ebyo nabikoowa tulina ebyokukola bingi maama wange jangu mbuzeeko maama Bobi yanga mama wa Kampala mama wange Bobi yanga webale tuleetera mukyala Shamim Malende MP aspiring MP Kampala district woman MP olunaku olwaleero people power efuuse ekibiina ekijjudde golooza buwaayiro ki bwe bayinza oyitamu kuba tukimanyi nti gavumenti yatya nnyo buwaayiro ki bwe bayinza okuyitamu okulemesa people power okufuuka national unity platform. Anti kati eno bagiyita knockout. Yes. Regime ebadde eri court unawares n'abalabe ba people power movement. Wanga kino tubadde tukikola munda mu kasirise batugezaako okulaba nti tusecuringa Victoria people power movement abiri mu gumu batufuna simbo eresobola okukozesebwa pulezidenti waffe Kyagulanyi na bonna abakulembeze abakkiriza mu nkyukakyuka era abakkiriza mu Kyagulanyi nga pulezidenti addako biri. So eno knockout gavumenti ekyalina weyinza kuyitira kubanga ekibiina kya National Unity Platform kyetuyitiddemu kibadde emisoso gyonna kyagituukiriza ebisimba eri registered ate President Robert Kyagulanyi Ssentamu already yalondebwa already nti President wa National Unity Platform ate ye President wa People Power Movement. So n'olwekyo National Unity Platform yeffe ate era ffe National Unity Platform People Power Movement bw'ogyogeraku ne National Unity Platform tewakyali njawulo kubanga ebigendo byaffe bifaanaganira ddala n'essimbo enna twadde okutiizayo ya National Unity Platform mubimpimpi akabonero k'amanvuuli ako koolaba ka Kyagulanyi Robert Ssentamu na buli amukkiririzaamu na buli akkiriza mu revolution ya Kyagulanyi n'abakulembeze bonna abagenda okukolera mu gavumenti ye. Kaakati ensonga endala gye mbadde njagala okubuuzaako era obwedda bannayuganda bagyebuuzaako wano mu comments anti bulijjo tulaba DP people power ne tulaba Jema people power leero kigenda kuba kitya kuba people power efuuse political party wemba nga ndi mu Jema oba ng'oli mu Jema
weetaaga ki okubanga okolagana ne people power oba okujjira ku kadi ya people power? Ekisookera ddala people power tefuuse kibiina kya byabufuzi. People power movement ng'omugendo gusigaddewo okugatta bannayuganda bonna na buli gye bava. Naye olwa papasoofu akalulu aka 2021 obutaabuzaabuza balonzi baffe twasalawo ne tufuna ekibiina kibeta National Unity Platform okubeera nga kihandinga ova ku kyakyo kibeere nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikulembera akozesa akabonero ako n'abakulembeze be. So kiba kitegeeza nti people power movement ogenda kuba ogiraba nga weeri okugatta abantu bonna naye nga mu National Unity Platform etuyitira okulaga bannayuganda nti akabonero kaffe manvuuli era Kyagulanyi Ssentamu ye president wa National Unity Platform ate era ye president wa people power movement. Ebibiina ebirala bikirese wano. President waffe ategeeza bulungi eggwanga nti bali bannaffe tuba respecta tukolagana nabo era tetubagamba nti baffe ewaabwe babeereyo wabula ffe kye tukola titukolagana na buli omu ayagala ekyukakyuka wabula enjawulo eriwo nti tulina bye tusobola okukkaanyaamu nabo ne bye tutasobola kukkaanyaamu nabo so buli bye tukkaanyaamu nabo tujja kuseera nga tukolagana nabo bye tutakkaanya nabyo ffe nga tudde eno mu nju yaffe ya National Unity Platform ne tukoba nga tukola ekintu. So mwekyo olinga agamba nti candidate waba w'amaanyi nga wa jemu nga akkiriza mu people power esobola okumubaakinga kyotegeeza kiri bwe kiti ekyafaanana nga coalition ekyaliwo twakkaanya kukolagana mu activities si mu bacandidates eyo tetunnatuuka kubanga bannaffe ebbanga ddene nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeza papa badde bugoberera ensonga eyo naye ng'eremesebwa bannaffe kakati ne president waffe naye n'akoowa okwegayirira akulwa obulungi bw'abannayuganda bonna so ffe tutambula na muntu atambula naffe kyobola olwaleero tweyobudde ne tugamba nti National Unity Platform ng'ekikukulembeze ni yakulembera nekino so tukanya ku activities bye tukanyiza nabo tubikola bye tutakanyiza nabo tetubikola so nga ate ku National Unity Platform kyetuba kyebeekoze kyekibe ekya people power ne people power kyebeekoze ekibe ekya National Unity Platform yenjawulo eriwo nti DP asobola okuba neyogera ekintu ekirala National Unity Platform nayo neyogera ekirala naye ate National Unity Platform olulimi lweyogera lwa people power movement ne people power movement lweyogera National Unity Platform yenjawulo eriwo. You are the lawyer behind all freeing people power soldiers. Anaye tuzze tulaba abantu bangi abaana ba people power akabangaliza polisi zibatomera abeerodi babakuba masasi ejjo waliwo bye bakubye obukebe bwa tiya gas omu eriiso liyinza ovaamu omulala ekigere ali ku kitanda ne Sanyi oba omumanyi mukwano gwa Bobby Yang naye essaawa zino ali ku kitanda abapolisi bamukuba emisango egyo n'abaana abazze battibwa emisango egyo gwe nga lawyer wa people power oba omukuba n'amateeka aba people power mugigoberera era mugifollowinga era tusuubireyo justice. Ya kituufu nnyo ligo tiimu yaffe erina ensonga gyeni mu kukolako tugezaako okwadressinga violations zonna ne killings so mu bbanga litali yawa tugenda kuba tukyaniveiringira public okulaba engeri gye tugenda okufunamu justice mu bifo bino ebyenjawulo oba mu bino ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda ab'enjawulo so ligo team is at work ne leadership ya people movement ne National Unity Platform. Njagala kwerekereza Council Shamim Malini naye olina ky'olitolera okwogera nti gwe ogenda kukolera mu parliament ng'erimu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikyalemye banno b'ovuganya nabo okwogera gwe obuvumu obujjawo okugamba nti his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda addako obujjawo obuvumu ekisooka nze mukkiririzaamu aspirations n'ebigendererwa byayo okujoininga people movement mu legal department nasinziira ku bigendwa nga ndaba nti bigatta bannayuganda byonna era birina gye bitutwala kira generation ya Kyagulanyi generation ya so nange nengamba nti okuteeka tofaali ku ggwanga lyange erina kuyita mu generation ya Kyagulanyi ng'era mukkiriza mu president wa Uganda birako bino tebikyali byakugezaako olina okulaga woogwa sikamatero ndi wono omubaka wa Kampala district omukyala aba amanyi president gwagenda okuweereza kubanga ekifo ekyo si kitene si kya muntu ayogera olulimi lulala n'olweggula ate n'ayogera olulala kitegeera so ensonga bwetyo bweri tweyanza nnyo tweyanzege awo yo Shamim Malende aspiring woman MP Kampala omukulu sebo amanya n'eddoboozi amanya bambatiza Serukenya David aba constituency ne banyongerako omuyambi w'abantu driver wa ambulance empologoma ya Ssaabagaba ate aba struggle ne bampa funguwa barabara owa ambulance self contained
sigira munnayuganda ekifaananyi ekibadde olunaku olwaleero ekibadde olunaku olwaleero musanyufu nnyo okulaba nga People Power evuddeyo n'akabonero aka umbrella ate mukama n'akanyweza n'agiweerawo omulimu kyenkuba etonyeddewo ate n'ekya ekiraga nti katonda abadde masekati mu kintu kyaffe ekirala nti umbrella eno esobola okubika abantu abawera 3-4 kiraga twaniriza abantu ab'ebibiina ebyenjawulo abatulabamu omulamu bajje batwegatteko naye katonda akozesezza principle waffe okuswaza abo ababadde batusekerera tetulina waka tuli bibawabawa tulandira ku byalala kogamba baswadde nti naffe tufunye awaka era tufunye naffe akabonero akaffe kati ffe twaniriza buli muntu yenna nga munnankyukakyuka omanyi waliwo abantu nga bo tebaagala nkyukakyuka wabula baagala kubeera mu opposition abo babeereyo nga bo tebaagala nkyukakyuka nga bafeera abantu nti beesibye okuwa pulezidenti ne batakuŋŋanya na bululu na diyala foomu zaabwe amukulu Serukenya tukimanyi nti ogenda kwesimbawo kifo ki era luddawa awe banenyo baleedera ngenda kwesimbawo Makindi Ssaabagabo era gye bayita eyali gye bayitanga Kyaddondo South nanzijanga omubaka wa Parliament owa kisanja ekiddako 2021 nali nze 2016 naye bano abasajja bagezi baalabanga amaanyi nina bangi nnyo ne bansangula bayita mu Electoral Commission ne banzija mu Voters Register kati ku mulundi guno era batidde amaanyi babadde baguze poliisi ekwata ambulensi zange nange banframing naye nebaza Katonda olwa kamera eziri mu Kampala nti bafulumya eggulire nti bazisanga ku lwa Masaka Road naye ate kamera zaalaze nti basirikale be bazinona we zisula ne bazitwala ku poliisi y'ewandegeya ng'ate bakigenda okuzuuka nga banvunaana lwakuwagira Bobi Wine naye nga ate teri musango gwonna gusobola kunsiba kuwagira Bobi Wine ne bazinziriza niyo olw'ettima eringi ate emu bagiyiyeemu omunnyo era tennaba kutandika kukola n'olwekyo nze nasalawo ne ŋŋamba nti nja kulwanirira eggwanga lyange lwa nsonga Serukenya bwe mba nina emmotoka eziwera 2 siri musanyufu nga neiba talidde kyaggulu kuba nja kuba nyingira ekikomera nkuba akatayimbwa ku nsonga yennyini eya ambulance wali watusuubiza nti ekisinde kya People Power abaana abanaaba bakubiddwa kuba bye tulimu tuli mu byaddala tulinga abali mu lutalo ne juzi tubakubye abaana bana wano omu eriiso kate balijjemu abalala amagulu bagakubye obukebe bwa tiyagasi amagulu ne gaabika wali osuubiza nti ojja kuteekawo embeera ya ambulance kiki ekikyakuttemu ate wali kikuttemu kwano era ambulance weri ekola era kyenjagala musasanye enamba yange ofunye emergency kube enamba yange kubanga nze olaba mpikinga bensanzeko kubo besimanyi enamba gisome wano gye bakubako eya 070 njiddamu 070 kasita obanga oli mu Uganda bwekuba bukubi essimu eyo nja kutuukako nabe nga ntaasa obulamu nasoma kutaasa bulamu mpozi kino kigende eri abaana mwenna abaana bali mu struggle ekisooka njagala nnyo mumanye biki ebita abantu nga ofunye accident obanga ofunye obulabe ekisooka mumba munnammwe ngaafunye enjalo yonna sooka omekinge sure nti omutaasa okuyiwa omusaayi kyekiba kisooka oba oyuza saati yo giyuze osibe ekiwundu omusaayi gulekerawo okuyiika bw'omala okutaasa ekiwundu ekyo ekyokubiri tomusitulawo ng'agudde obanga bamutomedde nga tonnakakasa oba amenyese lwa nsonga nti bw'omusitulawo busituza tojja kumaliza nga amagumba gonna ogamenye n'olwekyo sooka obeeko by'omugamba omugambe wanika omukono gwo waba tasobola muleke mugambe nti wanika okugulu waba takusobola genda ng'omunyiganyiga okugulu nga bw'oyambuka nga bw'omutunuulira mu maaso bw'onyiganyiga omuntu oyo ng'okutunudde mu maaso bw'okwata awamuluma kiba kitegeeza nti ajja kukyusa feesi bw'akyusa feesi omanya owamenyese kati omuntu bw'abanga yamenyese okugulu kumu funayo ekipapula okiteeke nga kino ebipapula ebigumu okisibire kugulu okwo joyinti eri emikwewetamu kubanga bwe yeewetamu ate gumba ne lifuluma kiba kitegeeza nti ekiwundu ekiri open kiba kyabulabe nnyo aba afunye open wound nti abasobola okufuna infection bamutemako okugulu n'ekirala amagezi gempa nti
bw'olaba ng'omwana akyassa wena byonna okukebekola nti omwana akyassa ng'akyalimu obulamu naye ayinza okuba nga ali unconscious tulina kye tuyita recovery position nti mwebase nga yeebakidde omukono ogwa kkono nga omutwe agukoze bwati naye ng'ate nga n'okugulu kuno bwe kuli wansi nga kuno nga kuno akwese mukono akugolodde eyo gye bayita recovery position omuntu wabeera nga tali conscious aba ajja kudda mangu engulu kati n'olwekyo njagala tufuneyo omusomo njigirize abaana kye bayita first aid nti otatya omuntu afunye Mr. Serukenya emisomo egyo tujja gisaako ku TV wano ku tiimu Kyagulanyi TV atwongere n'okufuna tiimu ey'abayambi tugiseewo eka mwokya in case kati olaba omwana wuuyo tiimu Sanya abasirikale bamuddako ne bamukuba ne bamudropinga wano ekiro naye singa yali yafuna ku ka first aid akatono walibaddewo ate ekyenjawulo awabula tweyanza nnyo kasite namba ogituwadde tujja batukubirako n'akasembayo ddala enkakwata ku kyabulamu abantu njagala bayiga kino omuntu bw'aba afunye akubiddwa afunye accident tomutwala kikawempe tomutwala kiruddu tomutwala nako naye muleete mulago surgical ward kubanga omuntu mu kumutambuza ennyo abantu bayita ne batufaako n'olwekyo medical cases zigenda kiruddu surgical zijja mulago tweyanza nnyo bagende ekawempe tweyanza omukulu ono gwe tuli naye y'omu kubakwasaganya era ng'ali kakiiko akakwasaganya ebyokuwandiisa abo bonna abagenda okuyimirira ku kaadi yaffe eya National Unity Platform oba People Power. Mukulu Emma Magala Uma nze n'okuyita Emma naye kasita ntegedde Uma sigira bannayuganda ekifaananyi emiwendo kuba twalaba president awandiise nti it is overwhelming abantu abajja okwewandiisa emiwendo gy'abantu abajja okwewandiisa wano kiri kitya abantu ekintu bakijjumbidde era beenyigiddemu okusooka kwa byonna kwe kuyozaayoza bannayuganda olwa kino kyetutuuseeko it is a landmark mukululo munene nnyo mu byobufuzi by'eggwanga nze ngaali mu department y'okubeera nga tuwandiisa abantu njagala okutegeeza bannayuganda nti tufunye abantu ennumbers tugaa nti ennumbers ziri overwhelming okubanga mulina abakulembeze abawera omutwalo mulamba n'okusukkamu eyo eba starting point nungi nnyo ngera bwe twagamba nti tujja kukolera wamu ne forces zonna ez'enjawulo tubadde tufuna bannankyukakyuka bangi nnyo naye ng'abasingamu babaga nti ffe ebibiina byaffe twabitalika tetuli ba people power oli omubuuza nti oli wa kibiina ngaga nti nze ndi wa people power be ba members be tugenda okutandikirako mu kisinde kyaffe kino era twakoze tugenda kuba mu alliance n'ebibiina eby'enjawulo era naye nga ba members sofa tulina omutwalo mulamba abakulembeze bokka sigamba bawagizi ngamba bakulembeze aba-expressing the interest kitegeeza nti eba starting point nungi and across the country and well distributed. Ku nsonga eyo yennyini wabaddewo propaganda agamba nti abantu abajja ku kitebe okwewandiisa ekya people power abasinga bonna bava mu Kampala Wakiso asiigira munnayuganda ekifaananyi ensonga eyo ntuufu njagala okulimbulula bannayuganda nze kamwa kwogera nze mbadde mpandiika abantu abo era nze mbadde nsiringa forms tulina forms okuva Embarara tulina forms okuva Emitooma tulina forms okuva Ebushenyi tulina forms okuva Kabon tulina forms okuva Nakapiripirit tulina forms okuva Elango tulina forms okuva Lamwo tulina forms okuva across the political boundaries of this land across the country nti abantu betubadde tufuna kyobola nagambye nti okwetolola eggwanga lyonna tulina bannayuganda abazze okwewandiisa oba abeegase ku kisinde ki people power naawe kati tulina political platform kwetubeera nga tugenda kuba nga twegattira era nga n'akabonero kaffe manvuuli nkakasa nti
mwami Museveni tugenda mutwala nga tali. Wano ku timu Kyagulanyi TV tuzze tufuna complaints ez'enjawulo era mu ezo eri akakiiko anti bambi mubateerewo embeera nti omuntu weerira at least afuna ewantu kuba twalabanga mwalonda coordination team eya people power so tebasobola kuteekayo offices abantu bano mwe banona empapula lira Mbalala Guluwa kubanga tubadde tukiraba bulungi nti obudde bubadde nga bwa curfew obuyekwekwasa bingi coronavirus ate transport bamwongeza so mbeera ki mulina kye mugenda okukolawo okulaba nti n'abantu beewala mubateerayo offices we banona empapula. Njagala okukakasa kibuuzo kirungi njagala okukakasa alaba timu Kyagulanyi TV yes nti omulimu ogwo gwatandikibwako mu wiiki yaffe ey'okubiri twayita ba coordinators ne babeera nga batwala expression of interest forms yes era ebifo nga ba councillors ba municipality leaders aba district twasindika empapula zaffe ogwo omutwalo ogwenjogera be bazze wano ku kitebe niyo okuva weekend lwetata twakola ekintu twayongezaayo weeks 14 days yes wa COVID-19 yes twakonsideringa abantu baffe abawagizi baffe n'abakulembeze abali mu districts zitatuukako mangu era netufuna offices ez'enjawulo abantu abamu beewaddeyo badide ku bizimbe byabwe ne batuwaako offices ojja kwesanga Kapchorwa tulinayo office wesange nga Marua tulinayo office wesange nga Embarara tulinayo office omwami atuwa ekizimbe kiramba n'atugamba muteke wano offices era empapula zaffe zitambula era ffe tulinde wano ku secretariat ffe tulindiridde abaleeta empapula ezo mu bulk tuzikolako mu bulk then tugategate ebiri ku mutimbagano n'ebyetufuna wano tubigatte tuwe bannayuganda figure entuufu. President waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert yagamba nti tuli overwhelmed abantu bangi ate abantu babaddeko n'ensonga ze bamusaba ez'enjawulo olwaleero ansa waliwo n'abatujeregerera nti tuli ssomero eritalina we tutuliza baana njagala okukakasa bannayuganda nti olwaleero ekibuuzo tukizzeemu essomero twalifuna era ne center number tugifunye kwe tugenda okutuliza abaana baffe nga tukwerekereza sebo tutangalizeemu tugenda mu youth elections tezirangiddwa nnyo nga omanyi nti gavumenti etyanya abavubuka era emaze ebbanga nga teranga babululu buno bw'abavubuka era tuyinza okulaba nga mengo essaawa zino nze gyempangaalira omusajja aliyo nga youth chairperson bamujja najjeera tetumumanyi ne ku kyalo tabeerako njagala osigire bannayuganda ekifaananyi abantu leero beewandiisizza era okubira abavubuka omulanga okujja okunona forms okwesimbawo ku bifo ebyo eby'abavubuka akakiiko ak'omwenda ab'ekyalo bakoowoole ebimu ku byagendererwa okubeera nga twongezayo ennaku zino 14 kwali considering akalulu k'abavubuka njagala okubategeeza nti tulina ba chairpersons be twakafuna 14 ez'abavubuka 4,000 chairpersons kitegeeza ba 4,000 chairpersons kubisaamu emirundi 9 ojja kumbulira ansa gyemitwalo emeka gyemitwalo 36 egy'abavubuka betulina ate bali across the country era nga twongera okubeera nga tuligestaringa tukunga abavubuka yonna gye bali abavubuka abamu babateereddewo emiziziko abamu tebafuna ndagamuntu zaabwe naye nga list numbers zetulinako zitumala bulungi kubanga twagala tutandikire kalulu k'abavubuka kano tubeerenga kwe tusinziira ate okubeera nga tuvuga pulezidenti waffe njagala okutegeeza eggwanga nti buli kansala ajja buli memba wa paalamenti ajja mu constituency gyali mu muluka gwalimu ayina okutwala forms z'abavubuka ezo era n'awandiika abavubuka era forms nga kitegeeza nti buli wali obukulembeze obwa waggulu tuteekawo obukulembeze obwa wansi okola mawulire okola amanya okola mu electoral commission eya people power nze nkola mawulire nina message n'amasimu gentandise ofuna nti waliwo abantu abamu era nga abava mu gavumenti batandise okusolooza abavubuka babajjako ababasaba national id oba nini namba ne babawa ssente abamu babawa mitwalo abamu mitwalo 2 sooka ovumirira ekikolo ekyo ate ogambe n'abavubuka lwaki era mugaso ki ogwa national id oba nini namba eyo gwe ngaali ku kakiiko akatwala ebyokulonda mu people power nini namba iyo ng'omuntu
bannayuganda babataddeko omuwendo munene gavumenti ezikozesa yatugamba nti tuli inconsequential oba tetulina kyetugenda kukola oba tetulina kyetusobola wabula njagala okutegeeza abalaba Kyagulanyi nti nno abavubuka baffe emitima gyabwe migumu mu butuufu obeera n'abantu ojja kutambula n'abantu si bonna nti bagenda bayinza okuwuliriza naye at least abasinga bajja kutuwuliriza oli ne bona nini namba ye ne bonaabeera ng'ogikopye nga omukulembeze w'eggwanga gye bwe yagambye nti tuwa ababodaboda nini namba zaffe tubawa amannya gaffe nkakasa nti talina kyagenda kukola kalulu pulezidenti waffe yali very clear azanyire kalulu ajja kulaba ekinadiri nkakasa tebalina kye bajja kukola kalulu tweyanza nnyo tweyanzege oyo abadde omukulu Uma Magala Uma Magala y'omu kubakwasaganya ensonga wano oyine mukulu buke kulikayo ssebo ebitengi twabiraba byatuuka lwakuba abamu tetunnafuna message eri munnayuganda ku kyolabye olunaku olwaleero amannya ne gyogenda okwesimba n'abali mu diaspora obatumireko kuba wabaleseeyo era obakowoole bakomewo balonde bana lunaku lwaleero lunsanyusiza nnyo kuba kaakati tusimbudde era teri kuzikiza olw'ensonga kati tufunye essimbo yaffe gye tugenda okubeera nga tulaga kuba bano abasajja abanyuunyuusi bano babadde batulemesa mu buli kimu nga batuyita oba bakimbu tetulina kibiina tulina bwe tuva naye tufunye ekitugatta mbobaddiremu kumanya ne gyogenda okwesimba bamanyi ya buuke ekomonire bamanyi nga buuke oba jajja buuke people power erinnya n'eddoboozi Bukenya Bone ngenda kwesimbawo ku bwa Lord Kansala LC5 Kikaya Kyebando mukulu buke agwe ekyakomezaawo kyetumanya obulungi si kwesimbawo wabula kulaba ng'ossaawo embeera ereeta change tubuulire tuwe obubaka abawa omuntu yenna akyali mu diaspora obubaka nti gwe balina okukomawo bafune change kuba change yo tugyetaaga abantu abali mu diaspora komeewo mubeerenga mugattako ku change kati nze olwakomyewo saawumudde namu nasookedde Wakiso neŋŋenda nenkola emirimu gya mukama waffe His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert Pulezidenti waffe addako nenve Wakiso neŋŋenda Luweero neva Luweero neŋŋenda Eyiganga neva Eyiganga neŋŋenda Kayunga era olunaku olw'enkya era nina gyenjolekera kuba kati gyenjolekera soogerayo live mala kukomawo n'endyoka mpostinga mukimanyi obusajja bututambulirako nina gyenjolekera kiri ssatu zengenda okuba nga njolekera naye bannaye wokomawo jangu otandikire ku kyalo kuba kuzaala omale ogende mu byalo ebirala kuba abo mu kibuga bo bamala dda nze kampeyini ezange ngenda zikola 20% eza pulezidenti wange 80% era buli gye mpitira baŋŋamba tukulabye twakulabye Eyiganga twakulabye wa kati ekyo wenaakimaliriza ekyo awo ndyoka enzire ku 20% kyali ku 80% eya pulezidenti waffe tweyanza nnyo tweyanzege mukulu buke densi tolina kyotugamba oba leero toli mumuuli yasimbe baza okubanga mubeera mu mbeera yonna nobalamusaako nti mujje baliko bannayuganda emwe bali kwagala nkyukakyuka bwe bali kwagala struggle team Kyagulanyi amanya n'eddoboozi the flag raiser people power sigenda kuviirako awo leero people power efunye ekibiina ekijjudde ekitegeeza tewakyali kwekwasa kwonna agwe tetukumanyi oli mulwanyi era gwe oyagala change tolina wogenda kwesimba abalwanyi mugenda kulwana okulaba nti gavumenti eno mugimaamulako ku bukulembeze tugenda lwanira ddala era ensonga kinze Dennis tondabye nti neesimbyewo wano eno njakadde nsobole okukola omulimu gwange gwe nteekeddwa okukola nti nina okukunga abavubuka bannange mu mbeera yonna nga siitidde mu kwesimbawo kuba manyi nti nsobola okukola okukunga mobilization nsobola ogikola bulungi nnyo nenkunga abavubuka okusobola okulaba nga tujjako Muzeeyi Museveni ono nakyemalira Muzeeyi Museveni Ssebejjo yagambye is going to crush you
naddala nga message yagiweza ba people power nti agenda bakurashinga agomwereza message kino ekibiina kye ekya National Resistance Movement zeno mugamba ali mu kutya era asibemu ebibye abenga atuluka butolosi nga talabye wagenda yita kubanga tugenda mujjako gano ge bayita amaanyi g'abantu go gajja buzi nga tamanyi gajja nga kibwatukira nga tamanyi wana we gavudde so Mzee Museveni yebeeremu abenga yesulirwa eggwanga Uganda nga 2023 tusiibule nga otumira ku flag raiser era otugalirewo program gye tubaddeko olunaku olwaleero batumirako mwena mwena sita wa Uganda nawe bali kuweereza timu Kyagulanyi mbagala nnyo kansala Bookens njagala nawe oleze eggwanga ng'otuuse eyo maaso nga tumaze okununula eggwanga lyaffe kuba mwe bakulembeze betutunuulidde bwe tuli bafighter ate mwe muli bakulembeze so ntwagala mutuweereze bulungi nnyo bye tugenda olwanirira bibeemu omulamwa era bibeemu ebibala ebirungi people power our power Bobi Wine for president 2021 tweyanza nnyo amutukkirize tuberekereze wabula leero twanjudde akabonero ako kemulaba amutukkirize tubasiibule wabula tubajjukiza nti ku lwokutaano luno twenna ffenna tugenda Kiboga ku lwa Rita Nabukenya tugenda kulima kijja kya Rita Nabukenya kyoyagala okutwalira Rita Nabukenya yatomerwa nga 24 February olunaku president lwe yali ava ku kooti ya Buganda Road yatomerwa akabangali ya police era bamutomerera Nakawa ne bamutta neje buli eno tetunafuna report ani yatta Rita Nabukenya nenga akabangali ya police ye yamutomera wabula ku lwokutano twasazeewo 24th of July jigenda bajuwere emyezi 5 so mutwegatteko fenna tugende tulabe nga tulima ku kijja kya Rita Nabukenya gwe wenna alina kyosobola okukola oba kutuwa kalenda twala Kiboga oba kutuwa stickers twala Kiboga oba kutuwa mbeera yonna gye tuyinza okuleka ekiboga naddala wali we twaziika Rita Nabukenya oba baweereza muceere oba baweereza matooke twegatteko guno omulimu tugukolere wamu ng'okozesa ennamba y'essimu eri ku page eno eya timu Kyagulanyi TV mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power obeera ne sita wa Uganda empya ku timu Kyagulanyi TV mwebale nnyo mwebalire ddala